Ngambia kati ngenda kudonda mama nge bamfulumya mu mochale. Naye motoka ya funeral service nga yimiridde. Na omanya nti kawe kuse bamukimye. Nenga bagenda mote kama neno kwata tusokola tukunda ko esa Muslim. Service y'abasilamu. Mama yazikira ganda batanso okugira ebintu n'enfuluma nenga naganda sira mama ngenga asomuko gwenkomero kyonna kidi. Kusawo yo kusomuko gwenkomero mwaliwo. Yes. Abasawo nga bazze bapampinga omutima. Kuzezika bwati sana. Abuna mugambira. Ebe nabitogera mu program zile zaite. Buna mugambira. Bagenda kusoma dde. Kuge mama wange ali mu koma. Ndi mulabo. Onga abanda bagenda kusoma dde. Ani anabalabirira. Okimanyi ne wakati waliwo mukozi. Untandikide wa bintu bya tingambye bagenda kusoma dde. Ne mugamba mama wange ali ku kitanda. Ne munyonyola nti yafunye. Awo yategerera. Nakimugambirawo. Ne mugamba gazibu gamwe galitide mama wange okufuna pressure. Tugenda ku malalo n'abaayo. N'asaba kati simanyi. Oba yagala kwetondera maama nga amaze kufa. Mukama yamuwa chance nabeera emyezi 6 egyo gyonna nga ali konditi. Ayinza bacha ate ki. Kera okweyiterya second last born wa maama. Naye ate nina okuliyita lwanso bwe nayitanga ku lulimi lwange ngenda kubanga nsabirako maama. Lakubeera sayogedde manya erya second last born wa maama. Era nsaba Allah mama wange amuwejja n'ennungi amuwe ekitanga. Jena Firidaus. Amusonyiwe byonna ebyamusabako. Yes. Kimanya naye mu ngeri ye. Kyogamba mayo yinza kuba na mutima mubi bwe gutyo. Nze ndowooza nti abantu basse omwana. Bayinza okubanga baatidde omwana ono anaakula atya anaabeera bano abantu abayita tabana bayita atya. Mukama yakireese nga yakireese. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bawanga be bakyekoledde. Mukama yakikola. Ndowooza mujje mu kibi kino ng'omwana. Ate n'ebikola babanda bakyasobola okukola omulaitizi oke ate nze nimone kyannuma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752 agenda maaso n'okuba ng'osumbuyiwa n'ebintu ebyenjawulo oyagala emikisa gyakubula olina omudibo oliko ogusiraani guli gunamaziina ebintu ebyosobola bye bifa emmotoka z'ogula ze zigwa ku bubenje ze babba ofumbo gy'ofumba gye bajono oba n'ebirala bifanaganako bwe bityo onoonyeza oyagala genda Bulaaya oyagala visa byakulema buli kimu kyagaana gezaako ku hajimiti akulombere ku dduwa hajimiti agamba nti yakozesa Kurani n'alomba ku dduwa tomanya Mungu ayinza okukusaasira bw'oba teweetambuliddeeko ng'ogenze n'onoonya Katonda oyinza okusigala awo bw'otyo abantu bagenze okunoonya Katonda gendayo naawe omunoonyeeko mukubire ku simu eyo wansi 075 075 mukubireko hajimiti akulombere ku dduwa nammwe abali ebweru nga oli eyo ebintu byenyeenya biganya okutereera munkubira nnyo nga mumbuuza hajimiti enamba y'essimu hajimiti weeri awo mukubireko asobola okuba nga ate ebintu abitereeza bulungi era njagala haji okuwa obuweyamo waliwo yantegeeza ano nti ebintu byatambudde bulungi nnyo mutaani wange yagendayo ke hajimiti eyo n'amulombera ku dduwa ebintu nebitambula bulungi era yatuuse bulungi ebweru yaŋŋambye n'omulimu yafunye so hajimiti weebale nnyo weebalire ddala okuba nga ate olombera ku bantu edduwa ebintu ne bisobola okuba nga bitama naawe alina gw'obanja gendayo akulombere ku dduwa ebintu bisobola okuba nga ate abibeera byanjawulo. Gwe nno naawe ng'oto oyagala oli mufuna mpola oli mufuna nnyo oli wa bodaboda oli wa saluuni oli wa taxi oli awo oli mu sente zo z'ofuna zijja mpola mpola va mu bupangisa funa akakatono k'olina ogende mbannaffe aba Jolpal
abakufunira ettaka okuva ku milioni 1.5 paka milioni 3 milioni 5 milioni 10 balina ettaka ery'ekyapa balina ettaka erya Kabaka balina ery'endagaano basangibwa Misindye mu senta wennyini oba ova senta mu senta y'Emisindye Namugongo era Misindye Collins wakoma bakubireko ku namba zisimu ziza wansi bagambe banne njala konfuna y'akataka balina poloti ku nguudo zonna eziyingira n'ezifuluma ekibuga abo boyagala ku Lugayaza Road bayinako boyagala eri waffe eri Kayunga bayinayo boyagala Lugazi bayina boyagala Mityana bayinako Mubende Entebbe Road Masaka yonna bayinayo so gwe bakwire bakubiza simu basobola okubanga bakuyamba bayambako ne mu kukyusa ebyapa gwe ng'ebintu byakulema okutambuza empapula na biki process zakulema omukulu mugamba Hassan asobola okuyambako mugamba Juro Hassan asobola okuyambako ne bakyusa ebyapa byo naawe ine ennyumba z'apangisa ng'apangisa bakulema okubanja asobola okubanjira sente ezo n'ozifuna kubanga apangisa oyinza okukeerawo nga ye teyasuze okuwolwa n'ojja emisana nga n'agaana okugulawo naye oba bakwasiza bano aba Joel Paul basobola okubabanja era gwe ne bakuwa bwika sente ko kale bakubire ku simu ezo wansi basobola okubanga ate era bakuyamba ankwaniriza gwe munafe agenda amaaso n'okubanga ate otugoberera n'enkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga weekolera weebale nnyo weebalire ddala abalina bye musobodde okugattako naddala ku nkulaakulana y'eggwanga amwebale abaleberu w'eggwanga interview eno oba ekusanze budde bwa ku makya oba kiro oba kawungeezi oba ekusanze mu weekend oba mu weekend days tukubuuzizaako ne tukwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nkyembo wano ate nkomyewo ate tuddemu tunyumye mu nsonga ez'enjawulo leero ndi ne Queen Mother maama w'abalungi Queen Mother ono embeera nzikakkamu si lwakuba nti mukakkamu nnyo naye embeera ya bitalo kati ababeera ebitalo tewaba ate nnyo okkuba ngoma na mbuutu nakusanyuka nnyo kiri awo bandooza ebbulaako ono oba yakigenderedde Queen Mother ebibadde bigenda maaso munda mubadde mubimanyi almost mwaka mulamba abadde bagoberera emikutu gye gyonna ne interviews abadde ngakola ewalala wonna mu banamawulire abalala ne ku Shimba updates wantu twamulinako ne wala yonna story ye mugimanyi nisagala kugiddamu naye ekikulu ekyali mu story eyo nti bambi bwe byamutuukako byonna ate maama we n'afuna obuzibu n'afuna pressure nezirinnya so n'abeera ng'aguluba ne bino eby'amaka ge ate nga bwajjanjaba ne maama ekyomukisa omubi maama yavudde mulamu bw'ensi eno maama wa Queen Mother era twamuziise Namugongo awo lwa mbeera eno yatuukawo mu mbeera y'emu yatuukawo omuwala gwe mujjukira bulungi gwe bayitanga Fati ffe gwe twategerako erya Fati mu mboozi Queen Mother ze yatunyumizanga omwana wa mwannyina eyatwala obufumbo bwe oba yatwala omusajja we oba obufumbo bwe oba amaka ndowooza atwala musajja we yatwala omusajja we twagenda okuddamu okuwulira nti omusajja omwana yazadde yafuna olubuto n'okuzaala n'azaala ate tugenda okuddamu okuwulira nti ate n'omwana sayidi eyo naye yafa kale ne bibeera ebitalo ku bitalo nsanyusa okulaba Queen Mother kale nange nsanyusa okulaba sooka obuuze ku bagoberezi bo bakugoberera n'ababadde bamanyi embeera eno gye badde oyitamu abalabi abalungi nesimye okuddamu ate obasisinkanako nate nandisuubira nti ndidda nga ate nako kyenjogera ku bintu ebyo naye kituufu mbeera ya bitalo mbadde neogomye kamera okumala kati weeks nga 2 nga baagala okunzijako interview ku lw'ensonga ezo naye nga kyanoonya obuvumu nga sinnabufuna but alhamdulillah okyanoonya woonywerera ekikunyweza so wakomyewo mu kamera oba just okomyewo beeko kale kyoyogera kwebyo kamera nkyagirimu nnyo kuba kati kyatuuka nti wekyatuukawo ne kisukka ne kizimba bwe nagendera ku bantu abali babiyitamu ate nga bangi nenfunamu n'eki obunga okuzimba neŋŋamba nti nanokukola NGO era ng'ejja kujja obudde bwonna bagita Save Soul oba osobola ogikubirako abantu kuba promo twagimaliriza mu kamera kitegeeza nkyalimu mu mbeera eyo eya Save Soul bw'oba nga naawe olina okusomozebwa nga maayi kwe yayitamu
oba olina okusomozebwa okufaanaganako bwe kutyo oba okuweekuusa bwe kutyo simanyi mwami we yafa n'akulekera amaka ab'ekika kugoba simanyi obadde bweru ng'oli kadamu oweereza ssente zibakuzimbira ennyumba osanze teziriiwo simanyi osanze omuwala gwaleeta ewaka omuganda wo osanze yatwala bbaawo naye ebirala ebifaanagana bwe bityo osobola okuba ng'onoonya ku maayo ono oba okunoonyako emboozi eyo n'oginyumyako n'abantu omanyi bwe tusirika n'ebintu bino oyinza okufa nakyo kiringanga kufana na password ya simu oba ya bank oba naki gwoba nayo so naye bw'oyogerako munange omutima guyinza okutawolokoka n'olaba wenyini nga n'okukakanyuga adalowooza okwetuga okwewa obutwa okwesula mu motoka n'ebira kyemmanyimanyi n'ebyo babirowoozaako embeera bwe yatabukira byali bingi kyova nagamba kanyambe ku bantu lwasonga bwe navaayo nze ng'omuntu omu nayambibwa bwe nasooka ne ŋŋamba ngenda tandikira wani n'abaana 3 tukize bwe kiti maama wange alwadde kweganga ebintu bingi naye mu kuwatula kwange nafuna emikwano abantu banjagala banaga abantu banjagala to the extent nemba nti ne fees z'abaana bazisasudde bakusasuliranga fees z'abaana okuva mu third term first term ne second term simanyi naye nga te bonna basoma kati nengamba omukwano guno abantu gwe bandaze lwaki nange siguza nenguwa abantu so ekirowoozo kino eky'omuntu ayinza okwagala okwetta bwe kyakujjira ate nolabanga tebikyakola ate ofunye tebikola makulu kyobala ngamba abantu temwetta wabula guma kyogereko mukama mwayisiriza nolaba omuntu agamba yi nsobola okubeererawo omuntu ono nsobola okukakkanya omuntu ono n'abeera kuba abaana babeera bakyakwetaaga singa netta obwana bwange bukyali buto nga kitalo ekyamaama kitalo tegaali mawulire malungi nakatono naliyo kuzika naliyo embeera nagiraba nga bwe yatambula so era neebaza abantu balaga mamangu omukwano bannange obeera mu nnaku n'oba mu buki kyova n'okusaba ennyo kirungi nnyo nze nina ekintu kyenabeeranga nakyo mu bwongo ne ŋŋamba ayi mukama nga ngenda nnyo ku bafu oba musoze kulumba oba ki nga mubeerawo biseera ebisinga beera abasajja babeera abayaaya babeera bawogana babeera bakola bitya naye nakisabanga kyoba naye okusaba kulungi ne ŋŋamba ayi mukama nsaba onyambe mukama wali baatuuse okujjula mama wange waleme kubeerawo bukerere sasage tewali okuvira ddala ewuwe ng'abantu bakkakkamu salaba ku muyaaya wogana salaba ku muyaaya ava mu kigambo bannanga abantu simanyi maama yalwalira bbanga ki maama gyali emyezi 6 enta bweva ku ki pressure yamukuba ebyo ebyabwawo wabera tebikirizika nga mwami Matovu ayagadde omwana wo akuyita senga abantu akimbowa enewe maama bwe yabiwulira ye pressure n'emukuba yasooka nampita tosooka netubimukweka kati bo engeri gye bagamba nti byatandikira mu mawulire kati tegambya kijja kugwira mu mawulire infact ndowooza era neno episode egenda obikulozi nga maybe buli kaseera ngamba osanga nobeerawo ekizze kikola ki kiba kyogerwako nti webyafuluma nengamba naye babuli bolo nalaba akatambi nalaba mukoddomi we nga ali mu bino ebitambula kati ba media bwe bavayo ne batandika okukubira amasimu nkyogereko nengamba futalo sitena kitandika ayi kyatandikira mu mawulire kijja kugwera mu mawulire basooka kikuuma eri maama n'abantu abalabo n'abamu abakulina era temo we yatuuka ne nestulanzeka kuba abaspaaka be bankubira nenjoge nenga kati bitambula ngana kava ku simu bwenti abantu tebankubira esimu mai tuwulidde gwe mai tuwulire hani ngamba bino ne bigenda tama mangi kina mutukako kitya kaleme kyowulira mu bigambo kangendeyo nentuuka nefuna engeri gye namugambamu kuba olwedde Maama Fati yali yajjadda nga yakola ki nga yali yakwesooka yali yayogera kati nga yebigambako maama wange ng'alaga ono nga wa eso kati ngengamba kasange nakimugamba nga olwedde kyali oli yajja nakimugambako Maama Fati yali amaze okutegeezako ku maama yajja ewaffe n'agamba nti omwami Matovu akwana muwala we nga tugamba yali nga complaininga yes nga zawaabe kozi Maama Fati aba ayita maama wo mukamwana mama ngamuta mukamwana kozi Maama Fati mulamu wo mukyala wa baabawo gwe bayita Isa eyakugaba mu bufumbo ate era yagabayo ne Fati
So kati ajje ewa Yes, yali yajja so abantu bazole abali babigwera ndoza mwabira mama wa Fati ajje ewa mama Mai okuwabira bba wa Mai munange mwami wa Mai so kati nasituka nenga ne muganda munange biri side ati byajja okubagera waneeno byali bitofu bili ku level ndala nnyo bali bewasizza bikoze bite nagambe ki ogambye ki nti bewasizza ngamba Afude Matovu tata wa ne magamba ye naye tugome bwe kibane ensonga so era yawuze kwa mutwe bwati nagamba naye banange bantu bamanyira naye abudu atumanyidde najja kyakalanya ekika amazo kyakalanya era kyakalanya n'emikwano akyakalanya ekika bwe yamala ekyo nagamba naye Isa wa mwana wange agadde Isa nakikola muwala wange ate nambuuza obikakasizza bituufu oba biwulidde mu ngamu ne mugamba nze omanyi simala gafulumya kigambo bintu biriko n'obuwandiika n'omulaga ebifaananyi by'emizikiti nga beewoowa kaakati okuva olwo bwete ennaku 2 nampita nangamba maayi ogenda kukola otya ate nze nga ndi mugumu ne mugamba so owamugamba yasigala yasula abirowooza ennaku 2 naddamu nampita nangamba ogenda kukola otya ne mugamba ndi mugumu kali wali sisaafu omukulu ye alabira nagamba kino ekintu kuba biri kigenda twalako omwo maama oba ati oba ggwe era yakwata essimu n'abakubirirawo n'abagamba kino ekiguddewo akubirani Matovu wange yakwata essimu n'akubira brother baganda abo abagamba ku kino kye mukoze muganda wange ne mama wange kubalako afa kuba balaba kyali kizito naye nze nengeri gye naguma ate nga twate nabeeranga mugumu nate nga mbeera wali mama mulaga ndi mugumu nnyo gasaga mulaga nti kwa twakolanga interviews nga gwe tobikulya nakukulya kuba omuntu yali yakoledde byantuuka era nga we nayogera tekyannuma nti yali mulange gwe yakigunzikiramu ate nga mujje mbufumbo bw'omusajja kyekyasinga okunnuma kozi Fati yali asoose n'afumbayo obufumbo bw'ewiiki yali nali mugabye wali omugabye naawe nga ssenga nga ne Gomesi bagikuwa ebyasinga okunnuma n'entula family eri n'erumwa kati amaziga gaali mangi kati obanga ne mukama yajuludde omwana we kuba omwana abeerawo for only 7 hours n'afa ate ngenda bba wawaabira bbayirawo abaliwa Fati ne Matovu ne maama we ne Isa ate ensonga kyawo basi omwana wabaddeyo omwana ayinza oba basi omwana tebalina gwe baalikira kale omwana oba yafudde nno guba gutya omusango obutabika si kutabika batwetedde certificate y'omwana muddwaliro gye baamuwa kuba omuntu waafa bakuwadde certificate enzo we munagyeta sigenda bawawaabira mufune kwe mugisa mu gyensindikira segeza wayinza okubaawo engeri yaba mwana wange tosisanga ndi mu byannaku abeera kizibwewo oba omwana omwana oyo aba muyita atya yasse mwana wange Fati yazadde omwana n'afa nandi kati ebintu bikyoka nnyo musooka Fati abadde mwana wo omwana n'omuntu gw'oswa naye mu nnyumba ne muto mugamba nti nno omwana yafudde ne mukukuta n'akimanya naye mu ngeri ye kyogamba kuba na mutima mubi bwe gutyo nze ndowooza nti abantu abo basse omwana bayinza okuba nga baatidde omwana ono anaakula atya anaabeera bano abantu abayita mukama yakireese nga yakireese inna lillahi wa inna lillahi rajiun baba nga bwe bakyekoledde mukama yakikola ndowooza amugye mu kibi kino ng'omwana n'ateera ebikola abaana bakyasobola okukola omulaitiza oke ate nze nimo nekyannuma abantu basinga basanyuka siraba ye taasanyuka ng'omwana oyo afudde naye ate nze kyannuma kitya nali njagala omwana oyo abeerewo era nga nakyogera mu puroguramu eri nti nali njagala omwana oyo abeerewo ekibi kyabwe babeere nga bakirabako buli kasi kati omwana oyo okubeerawo okweyandiisa atya abaana bo kyesitamanyi kuba mu ngeri endala bandi badde bata bazadde baabwe n'awulira akavuyo mwe yajjira kwegamba abaana n'akula nga alina obukyawe mama ye ne taata abamu beegaana bazadde baabwe n'atandika ensi ng'agiriko yekka
bambo bawanganguka bamuganti bajja bwoti kola ne kirondolo omwana oyibamzana mbawa sengawe kagamba ebibi ne bikoli mebi so osanga katonda banga yakikoze yagambye kanzijewe namasiga g'abantu gandi so wandi bawe ngeri yo nokubanga abana omwana we bayagadde bamwettire okusobola okuba nti omwana tebagala muleeto omwana bakukuta omwana bamuzika na kukijja kyewaabwe bamuzise Matovu munkowe bamutute nkowe mulimbo bantu bana bebazise akana anti akana ako tebabazika bantu bangi naye obika mugamba ku bantu obaka omwana yazaalibwa nga awezeze emyezi jali jiweze no delivery omuwala giyafuna jali jiweze waliwe beyagala neje 9 months jali jiweze kitegeeza omwana aba muntu aba si lubuto nti lwavambo byaba yazaalibwa yamuzaala bulungi n'amala sawa 7 hours babanga abantu bano bwekyo bakikoze nga bayagadde kutaasa mwana ndowooza nga balowooza mwagenda kuyita atya abaana ba maayi ajja kuyita atya maayi kuba kakati maama we akuyita senga ate yo bakuyita ani yesimanyira balo pamwasi omuzukulu wange nemutto omwana wange mulekedde certificate zamanga we yafudde bajitu badaye babagana no bawo omulambo certificate mulago nga sibitegeera nezile waka ngati kwanza nali nasabane katonda bucho omusaba akikuwa nze katonda bukyensabye akimpadde nasaba nnyo ngagende sagala kaide ku mulambo gwa mama wange okuvedera lewo paka kuziika waliyo tewali wadde omuyaya bamu yadde ekigamba ate nga ali abera wali mu town bwayise awali abantu bonna tewali yadde kakerere yadde akantu konna nengamba mukama mamange mukama aba amujjuludde nsaba nakula mama wange nga akutuka kyokanga namubeerangangako yakutuka ofolo toliwa namukolako bulungi ne malo munaza mukama alinganga manti muteeketeke kuba tumunaza abantu basatu abadde munene nenda munazi omu simayibu manji je nagajja ne mujjako kuba tutamutekanga yo piro nga 5 asobola okukola ki okumukyusa kyusa zonna nenzijjayo ne munaza ne mugolola engalo ne mugolola ebigere kuba ali atuyana ne musimula entuyo ne mutegeka bulungi bwenti nga ningamba nti mukama ngamba mugosazi limukwa fa sawa 5 ekyo kikola ku sawa 3 malo okumuteeka kati ngamba kati ngenda muwa kyakunywa musawa ngamba lindako mufuluma ngenda nkoma era siriela biraziga mama ngeri yasembayo kutonya wenti waloko jange lazo mulani sitange bali babagenda ne bagamba muje musibule ku mama ngasementi bagenda musibula gedda kati tudda munda atunulya ne kojja wange nakatonyeze ziga ereka badenga akikola nze nako nnyo okubeera wa nga afulumye ziga yali ali nga tayogera ba pressure yamukuba nafuna stroke Afude tayogera tavudde mu kigambo kyonna kyekyo kibadde obanga kinga tayogera emyezi 6 jonna 6 kuva yafuna stroke tazize mu kwogera kigambo yafuna stroke teyadda mu kwogera kigambo kyonna naye yali ategeera ng'alaba ng'awulira era ng'omugiranga kati giko yasanya oludda left yabadde wakola right yasanyalala kati bwaba alina kyabadde asaba ng'akola ati tewali mumulowoleza nti akole ki mama katugenda ko kino kati ng'akola ebisige bwati kati ogeze ng'akola ebisige naye gino emyezi egisembyeyo 2 obwa mwezi gw'okutaano awo nga n'ekyo takyakikola kati obagamba babogano oba ki kati ng'akozesa nnyo guno omukono oba kale musirika oba jangu oba kola ki kati tutegeera kugamba bugenda kana kyagamba anyenya omukono guno ekyo kakyabadde akola kakitegeeza abadde akyategeera naye ng'okwogera weebuzi ng'abantu nabo bazze abamanya nti gundi yazze era nga tumugamba maama ono gundi yazze omutegedde gundi ngasitula ebisige so okudda ewaliri emabega bw'omala omubuulira nti maama bwe bitwe byatambudde kati ate stroke emukubadde kuba ongambi yaddamu nakubira after 2 days nga nengendayo nambuli mukazi maama naye ndi mugumu ate buli kintu nzikiriza nnyo mu Katonda buli kintu kiba n'ensonga nakisabira nenga mukama obuno mwami simu mwami gwe nokubeera nkisaba omutwale olwo bwe tuyingira omwaka guli 2022 nga bintu byondikooye nga nakisabye nemugaida kyese mu mbeera mbi but I prayed for it namugamba wali katika bikaseera abandaba mama ngakubira amasimu ogamba banga yagala dabe obandi ntya akucheckinga ku alowooza oba wafunye embeera enzibu nkikoze ntya kati ataawo ebyo waliwo ebyagwawo awo ebyo ebimba ebyasindikanga bitandise okukuba abaana muwala wange bimukuba ali awo kati awo waabayoleke omwana kimukuba abaana bo nga babeera wuwe wa maama atuya kati awo bali tebabeerayo tatubeera eno wange kati nenvaawo kati nga mulaga
mulaga nti tuli bagumu muwa company kolo naba ne bawumula ngate gwo gumya ye ate ngensonga eri kuggwe yes ngaze ngumya ye kuba twalaba ekijja kati ngera mulaga tuwe tuli kolo nakule nasemba kugane najjawo omwana ne mugamba omwana kutumutute mu ddwaliro yakubira seeka era nasanga bakuyandi ku mulimu ne bangamba omwana kwini abudde ebintu ayogera bino ayogera biri bitya alina omuntu naye ne bimukuba kati nzija mmojawo tugamba maama kati bagamba mama pressure asabubi atandise okugira olwaza agambye ze bannange ye bantu banjagaza ki basi omwana wange bakagwa nange bagase kati batandise n'okutto batandise n'abazzukulu bange omwana wange bamwagaza ki nafumula ebigambo bingi sistange yangamba ze nalaba amaanyi maama ge yakozesa kwa mama yali yalwalako covid oyo wokubiri nga yali yatandise okunafuwa amagulu naye yaga maama yasituka n'agenda mu kisenge kye n'agenda n'aleeta n'agamba mukebere mukube n'essimu ya seeka mumukubire ono seeka ajje kanawulikeka n'agamba mukubire seeka ajje n'asituka bonatuyana bwadde eno bwadde eri bakwata ku mwana ebintu bitiisa kati awo wenaba lutwala omwana ne mukubira nimugamba maseeka tukolako tuli bulungi kwini ateredde nagamba no mukomeewo kati tetwadda yewo kati nga ndaba kimufuuki alumwa nnyo ekitu agasse kati atandise okugatta ebibyo alaba abaana kati ngamba sigenda kumuzzaayo kati awo ezennaku zennamala nagamba kwegamba ibakitamukomyawo omwana omwana wange yafudde mumbuulire lwaki mumugaana n'okumuzza kumugamba mama tukomawo leero zali ennaku ntono kati awo pressure ate neyongera okulinnya kwolwo eneemukuba ekiro bazisaba ennaku zalinga 3 era ze bibigabira so binakomako okuwulira ne mamange ng'ayogera paka emyezi 6 paka Mungu amujuludde so ne mugenda wa Kiruddu Mulago era yamutugo yali chairman n'amubuulira ensonga ezamuli ku mutima alinga yali ategedde ntajja kudda in fact yalinga yali ategedde eta chairman w'ekyalo tumaze staff enkeera n'abulya chairman ensonga zaali bbiri zeyafa era mamange yazimuli ku mutima bambi so kati awo mugenda Kiruddu Mulago wa Mulago mu Heart Institute lyabadde ebbanga lyonna n'abasawo bakoze omulimu munene kwa twali tumanyi owo yamuka mu January twali tumanyi tajja kudda lwasooka n'abeerako mu kkoma kama n'ayamba nadda ate nabanga ategeera netulowooza ateredde abantu bano babadde bakuceekingako embeera ya maama nabiki bano bamatovu ne bafati bayisa ne ba Saidaati nga baani nga Matovu amuceekingako nga Nazalawe maama wo nga Isa amuceekingako nga maama we nga Saidaati amuceekingako nga Nazalawe nga Fati amuceekingako nga jjajjaawe kuba emivuyo giri kwabo abantu bana si alina wembayita naye njukira maama yafa ku Sunday ku Friday tusange yagamba naye Isa nama natuuka gundi tazina kumulabako na bulwadde ne mugamba ajje eyaviirako omuntu ogenda ku pressure ate ekyasinga okunnuma nate nagamba nabirabina mu video buyise yasudde gundi ya mama wange jeza mwannyoko yasitula yaliko kubasitula kuba nange naliyo okutwala Jeneza ku kabuli era neyange era registration nagamba yaliteka mu kabuli amanyo ono mumaliriza ye mama bamumaliriza kati nange yange gyagenda ositula eyo omukkiriza era mugamba yateekanga mu mwana Adaani embeera nzibu naye Isa teyayina we yayita wonna wadde oba okubuuza kuba sister bo nti maama ali atya oba tewali nange mwennyini oba bamala okuziika fenge gye tuli abasiraamu kati abaami we baavaayo batwala kusaba zaalinga 10
twazika saa 10 zalinga 10 n'ekitu zigenda mu 12 olwatwala ffe abaana tugende tuziike kati twali bangi ava amabega n'atoola salaamu ali muntu atoola salaamu ddamu buzzi tobana ani obaani kati salaamu nawulira buluzi salaamu eva amabega nange ne walaikum salaamu bange ndogera tindaba nga ayisa noyagala salaamu ogisangulewo nga tekyadda mabega tugenda ku malaalo n'abaayo n'asaba kati simanyi oba yagala kwetondera maama nga amaze kufa mukama yamuwa chance nabeerayo emyezi 6 egyo gyonna nga ali kondiri ayinza bba kyali tekijja kukola nnyo nga bw'agendayo omulabira mu ddwaliro ate nga yali hamudulira era musabire kuba kitusobola okuwa omuntu afudde ziba saala zokka kyobula mbadde ngenda kulekerawo okweyita erya second last born wa maama naye ate nina okuliyita lwanso bwe nayitanga ku lulimi lwange ngenda kuba nga nsabirako maama lwakubeera sayogedde manya erya second last born wa maama era nsaba Allah maama wange amuwe ejjana ennungi amuwe ekitangaala jena Firidausi amusonyiwe byonna ebyamusabako yissa ku Kabuli kamera zimulaba nga asaala ayina edduwa gyali asomaawo oba yali amwetondera ali ye ekyo kiri wakati we ne Allah bisobola kati kumanya ate ye omwami wo mwami Matovu oba yali omwami wo mu bbanga ly'emyezi 6 gy'obaddemu ne maama tolina wali owudde message yonna nti oba akubidde muganda wo oba akubidde ani akubuuza omulwadde ali atya essimu gye nnamukubira kuba nali abaana bali baddemu okusoma kati nga sinnamanya tagenda kuwaayo school fees mukubira muganda nzoka n'ensirika first week tutu ku kitanda second week abaana bali wakati bannasoma ne kwata essimu ne mukubira ne mugamba abaana mbadde ntabategereko ssente basasula school fees badde kusomera requirements nali mazo zigula kati nangamba abaana bagenda kusoma dde awo namugambira era nabitogera mu program zile zaite namugambira bagenda kusoma dde kuga mama wange ali mu koma ndi mulabo onga abanda bagenda kusoma dde ani anabalabirira okimanyi wakati waliwo mukozi untandikidewo ebintu bya tingambye bagenda kusoma dde ne mugamba mama wange ali ku kitanda ayi ne munyonyola nti yafunye awo yategereza nakimugambirawo ne mugamba gazibu gamwe galitide mama wange okufuna pressure kati yafunye stroke ali mukoma era abadde akimanyi nti gyali waliwo yazze okuziika nangamba ensonga gye anti yaziise Matovu teyaziise Nazalawe si Nazalawe omukintu akuzaalidde omukyala abani mu Luganda ne kolaki nagamba musaamu bikidde ensonga emuganyo kujja saamu bikidde yadagala nze kwata essimu mukubire waliwo abantu abaziise okuva ku saidi ye balamu bo baziise abeewaabwe Matovu abengabi abengabi bazze yabakojja abe nabalabi bayogeddeko naye bazzeeko wooli okusaasira nga tugenda okusaasira omufiirwa ne bazze yandi bangamba mulamu fe tuzze nti tuzze lwoli tuzira kwa tukwagala ng'omuntu tukwagala okimanya ekyo naye tukusaba ne byewayogera abaana obatu ffe nga ffe obeere nga obagira n'abaana babe abaali abaana babe ne bababuuza abaali babakkiriza bali baana bange abaana wabatawakaza era abamafumbe nabagamba nze banteka abaana bange balaga nze naami ensi yonna ewulira kati abaana batumidde awo namugongo mukapeera anti babuuza ki mama waffe bamuzeese ewaffe mama waffe famire yabisi era teyali musiraamu yasiraamuka busiraamu singa afumbiddwa abeffe dida yagigenda tataba yamuwaayo kati nasoma eddiini nabeera musiraamu nnyo ate nayingira mama wange Nuuru tatange Nuuru Nuuru ne Nuuhu yes kati eddiini nagibeeramu nnyo nagisoma nnyo kati nayagala nnyo obusiraamu nnyo yabukuliramu n'abwagala nnyo era ekyo kyali nga balina muzika ku ttaka lye netugamba kazi 15 bazimbireko ku omuzikiti naye bananziika n'abali babagadde abasiraamu baziike wendi nga yagala nnyo muteeke wali omuzikiti kati naafa nga ettaka lye linava kukola kyeyali ayagala nakuba yagamba ekigwanga kiganye munteekangawa bateeka otata w'abaana bange ate kuba mu kapeera ekyali wajjala ekyo bula mama waffe bamuziiseewa so kati gwe oyagala naye Mungu aba akujjuludde oba ajjuludde abaana abo babaziike gy'oziikwa awo oba baganje wenda gye badde batututte naye abaana bangabi babaziike mu mafumbe era ngenda bawa Afude yagadde ab'amafumbe
yaga atajja kuva mu ffumbe kyovola yatutene muwala wange kati ngejagala nnyo abamafumbe n'abaana be kubafuuka abamafumbe bankoze bubi banage bankoze bubi wamma omuntu agala ekikati naye wakikozesa busungu abaana bo bayinza okubanga omanya olusimulinako busungu kwata kagira asaako onywe tusobola tunywamu lwabuta abaana busungu ku Abudu asobola okunywanga bwenywa batutudde yakyasobola kukola ku Isa ye wamunyigira nnyo oba muwala we Isa ye mwannyoko Saidati ye mukyala wa Isa kati tujja naye sobola kulya ku sowaani ku gundi ku mmere mutu era naye akimanyi wabeera wooli yeekweka kuba ne mukuzika yali alina kubanga yeekweka era teyandaba kusaamula bakonzi nabyekangana bwekazi bagamba Isa wabula yangamba bannangenda bisinganga nagamba n'amala lengera Isa ng'akutegereza mama wagenda omusukuma nagamba munnange nalimbyange nga ndaba mama wange agenze tewakiraba saabiraba kasa nalaba nga tumaze okumusaalira ne batandika ayi mukama abaana bo kati tebakyalina basenga babeeba bana abagoberezibwa bana abantu abakwagadde aba Queen Mother abaseva solo bafuna dda bamaama tebalakinga fees tebalakinga kyakulya buli kimu bakifuna so esimu eno gyongambye mwami Matovu Abudu gyakugambye gwa mukubidde ng'okuzika kuwedde nti teyategedde oyagala nti teyategedde yakigamba muntu engamba nga era bano abantu mimikwano abantu benafuna mulimu abamu abajja waliwo eyajja nga mumanyi ne boogera naye namugamba teyambikidde namugamba kyogamba buli muntu waliwo neno mma yamubikidde ku nsi nga we yagirawo eyazika ng'ate waaliwo n'ab'ekika kye baganda be era muganda mwanyi naye yamukubira yabikira mwanyi era nali namugamba taddanga waffe era munaye mister namugongo kyali wajjala ayite buyisi ng'agenda ku bintu bibirala ne wali bazze ne Fati nga bagenda kukola ki awo kyonna akkiriza okugenda eruzira oba mukolo gwa ssanyu oba mukolo ya Fati banagenda ewa Isa amaka ge galiwo taata wa Fati kireka banagendanga ekireka watedda era mukapeera tewakyali teri agala batunulako kali akantu Isa taswala kati aswaza buswaza omusajja oyo mukalu Isa kozi bamwambya bugaga bamwamu motoka okuwaayo mwala we mbona amataka mama wange alese kazimeka naye yagenze 3 ku 6 nesanda 2 nesanda 3 kuba mukyala akantu kaliko ngambye nti abanyina babaganda ba Matovu Abudu abazze bo bakugambye munange ffe tuze kuziika ku lulwo kuba ffe tumanyi ggwe banjagala bambi Matovu naye yafuuka kivume ewaabwe kata bukwasa simu oyogere nya Matovu Abudu olwo abakuyamye nakowa obudde azaalwawa ewaabwe ewa wayita ogenda ku mboozi yayo tulina gyogerako olw'ensonga naganda okwogera ku bitu omwana wa Fati we yafa nekino pozera kati mukino njagadde nebazeemu bantu Hajati Nuru okufa kwe kwavudde ku bintu ebyo bakola Allah yageze emboozi ya Fati yes kyaba kyamuviirako nate obulamu okuva otukkiriza nti Allah akuba kiba kibintu okugamba nti the cause ne Allah yabeera ageze mu budde bwe Allah yabageze nensanyuka nze kati muli n'obuvumu gye nabujjira kati weeks 2 mama wange nga afudde naye owulira omutima mugumu asabirwa yaziikubwa ensi abantu baalaga maama bantu banga baganda emotoka okutambula okuddamu okujja okutuuka mu kapeera zakumakyali wajja emotoka zali nyingi nnyo abantu baali bangi besides nti no yali mu bino ebyobuganda ng'akoleredde obuganda akoze bikine ng'omuntu nalaba abantu bangi nnyo mu kuziika amanya gange nze mugamba Jolo Hassan, CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants. Bakonya pressure upangisa n'ofuuka landlord tugula ettaka n'okutunda ettaka okupunta ettaka oba walina obuzibu oba oli alina ettaka ddala li surveying then tukola property management
bw'oba olina ennyumba ze zapangisa nga ziganye otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa bya land title processing ne transfers tukufalinga real estate consultants free tukola supply za raw materials akasente akatona akamiliyoni emu n'ekitundu tubateekera estates ennungi amasannyalaze weegali amazzi weegali ate nga n'enguudo nnungi so estates ezo z'ebifo ebyenjawulo Gayaza road Katosi road Masaka road Jolo Region tusangibwa Misindye wano trading center Afudde Namugongo the Sunday Misindye roundabout way the office yaffe ey'okubiri eri Mukono Kayunga road yawo after Ruby's petrol station office yaffe endala eyokusatu yawo Kamu Kamaleni kaso tufuna ku namba zino 0703 mukaaga mukaaga 7575 oba 0782594309 oba 0703 1788 ne namba yaffe endala 0773 79 64 omukyalo oyo omu n'angamba mbu yangamba neewuunyiza Afude yangamba mbu Yisa yamugamba mbu temuli ba Luganda oluzanga bamugumya abemu kiri mbu temuli ba Luganda mbu famile zammwe zaali za bukwano mwesanga mude bafumbe nabo bafumbe ndi famile ya Yisa ne yaffe ne yammwe ne baba seno kati ngabe ndambo byanfuna obi simanyi kati nagumira ku ekyo na kyamwewuunyisa yajoze kanagamba yi ate Afude yangamba bamugamba Yisa temuli ba Luganda ddala ate lwaki maama wo baziba muziki ne wali taatawo nga family zaali just za mikwano ye lwaki Yisa ye yakugaba ate ali muganda mu bufumbo ate nange negaba muwala we nawe nogaba muwala we ng'agenda bayinza okuba nsobikola abamu babikola nti wantu wa mukwano maybe ate li wa mukwano atuuka ku level yakugaba family ere bamuwa omuntu azaaliddwamu munnange nagamba naye Afude alimba wabanga kibosi yakirimbawo nga tiddo kuswala nti nno afumbiddwa muwala we awasizza muwala wa senga awasizza muwala we okugamba nti family ziri zaali za mukwano naye kadde tuba nga ffe Yisa tetwava mu Lwalanda nga tetwava mu Lwalanda nga ogamba abantu bwobanga gwe wakyogera Allah yali kusasula naawe ndomanyiza ekintu nkibuwaza Katonda wabanga yeganye bajjajjaabe yeganye bazadde be ayinza oba Yisa si yakyogera nga Matovu ayinza oba Matovu yakiyiyawo nga si Yisa yakyogera nga mwami Juma wante si bwe baasibuka bajjajjaabe bataata bamu twegamba nawe alhamdulillah nze kasitande mugumu wendi ono omulenzi gwe nawulira bayita Seeka muto yani kabebi kangaako mumuyita mutya kaganda ka Fati Seeka ye Seeka ogwo omuziki teguli ewammwe waka ye mwanyina wa Fati ye mugaba mu bufumbo obwasooka buli obwa weeks ebbiri naawe gwe wabeerako nga senga ye yaliko ng'omuko Yisa yaliko nga taata era bali bamuyisa agabe n'agaana kankubuuliye Katonda bali bamuyisa agabaani agabire Fati Abudu agabire Fati bawasengaawe mwana mutone Katonda yamuwa okumanya n'okutegeera era oyo omwana nange nakoma mange naye sikisiza musajja yeka nange katashakulu yagenda okunsika amusika wa maama mulenzi muzzukulu mwana wa mwannyina leka abawala teyabalabyemu mulamwa omuntu bakobawo batulabako omuntu goyagala Seeka muto oyo omwana oyo yobala yadde mudumbe lwa jjajja we abeera mukyala we abeera mukyala we jjajja nakola buli kimu nga tucoordinatinga n'omugamba nagamba kati kino kati senga kiri naye ndolako naye teyambikira okubika kutya teyambikira omwana wange n'omuzzukulu ate ye abanika ne tebamubikira yaziika beba n'abaziika ye yasalira omulambo oba anyway katutunulire kankubuuze nakunoonyako embeera eyo nga ngiwuliddeko actually waliwo ko n'obulimba bungi obwatambula batugamba twategerako ne batugamba nti omwana Afati yamala izite ennaku 7 wiiki ennaku 7 hours sawa 7 kati basooka tugamba nti yamalawo ebbanga ddala kitwaza oluvanyuma nti ate yamalawo ebbanga ali bwa yali alimba Katonda tebamuyamba kati Katonda tebamulimba ifane byasooka okunsindikira nga mpeereza lwabirabako
muganda we yali azadde. Naye kuba naye yali anafananyo ya photoshoot byali byakozesezza kati balowooza nti osobola confusing omuntu. Osobola confusing Katonda. Katonda tebamubuzaabuza. Tebamubuzaabuza ate bamuyambako ng'akola ebintu bye. So kati naloosa abantu nti nno yazadde. Kumbe ng'alimba. Mu April kati nazaala mu May nga 7. Owoli n'afa ng'amaze. Owoli waali. Kati ono lwamuzaala. Yamuzaala nga 7. N'amalayo essaawa 7. N'afa. N'afa. Embeera eno ey'okusu. Ne batabikira muntu. Ne taata w'omwana agana otwala omwana ku kijja n'abantu babategeera. Ate oba ewaabwe yafuuka nanka nga. Yali asoba kati ogamba wafiirwa abaana bonna agenda bateeka mulimbo. Oba butonna basobola teeka. Zoba akyateekateeka afune wajozi. Ayina ensonga ze naye ng'omuntu. Nakuba munanga ate. Naye n'omuntu bw'obanga otegeera. Embeera eno ey'okuweerezanga ebifaananyi eby'okusoomooza byali byakoma eri emabega oba ne wano mu lubuto nga Fati Lutoolera yabikuweerezanga? Naye yabimpeereza lutuuse nga agenda kuzaala. Ng'akuba ekifaananyi nga Luto n'akikuweereza n'ayiye ng'ekikutuukeko. Balina ekinamba kyabwe kye baakoojinga waawo. Ku maama we ne ye bwe kuli yalina ekinamba ekyo. Ne bw'ekikubako tebakikwata. Tekiyita muntu akola buli kimu manyi ani abikola. Naye era nannyini kintu yasobola okyekolera. So nga bakuweereza tuli weetu tikatikati Luto tuli weeruti n'atuuka n'aluzaala Mungu n'akola. Naye nze era nagamba sina gye nasobola Fati menze ndisenga w'abangi. Ate erudda nkalumirirwa. Awanza namugamba tanneetonderanga nakyaye kati alina omuntu gw'alina okwetondera. Batunule bwe bati nga bwe bali basatu. Agenda akuba amavi. Si kusaidi ye waffe na kusaidi ye eri. Usanga Katonda ajja musonyiwa. Alina kwetondera ani? Bamanyi banoonye nabo bantu bakulu. Oba ono omulenzi gwali afumbirwa n'amulekaawo? Ali yawasadda. Omulenzi addamu n'awasa omulala? Yaza n'okuziika bambi omalu yaza n'aziikira ku maama wange. Yabaddewo? Tetulinaako obuzibu. Omalu yabaddewo. Kati alina kwetondera ani ate? Bw'asibawo nga si ggwe. Simanyi Fati gwe omanyi tunulamu bantu balina okwetondera oba Katonda akusonyiwa. Era ye Katonda yasooka. Katonda yasooka. Kati alina omulala gw'oyogerako muyambe. Muyambe. Naligambye nnoonye. Naye simanyi nze abo kabalijja wabaagala okunnonya sala ajja neetondere wabula njagala jje aŋŋambe senga ekyanjagazisa bbaawo kyali kino. We nekitegeera. Ayinza obutaba na nsonga nnambulukufu naye ng'omutima gwe gwemenye ng'ayagala okujja okwetondera. Sinze mwogerera. Katusuubire nti singa kale embeera eyo emutuukako. Gwalina onnoonya mulala nnyo sinze. Ani? Mulala nnyo. Maziga omanyi. Kuba kati abantu batizina. Ebirooto bye naloota ne nigamba ku famire yaffe ab'oku mukutu gwe waffe baba bimanyi. Nengamba bananga abantu abafu bano ate kati mama nga agenzedde engattako. Gwalina okwetondera mugenzi? Si mugenzi. Ekyalo eky'omugenzi bakigamba kitaawe n'akola kye yakola. Taata we kozi mwami Isa yajja ne yeetonda mu famire. Ye taata we yajja ne yeetonda mu famire. Kati awo ani yali yeetondera ani? Nga famire oba nga ggwe mwannyina? Yeetondera famire. Ne bamusonyiwa nga famire? Yayogera byeyayogera ne basirika tebali yagamba tukusonyiwa. Musiba obusungu nti omuntu aba asabye okusonyiwa. Naye yatuukiriza nti yeetonda. N'agula n'embuzi. N'embuzi ze 2. Ajja guza omusango gwamuvaako. Kati kiri eri mu okukkiriza nti. Nze Yesu okuneetondera. Laga nagerera myaka 10. Toli. Alimala kuba amavi ku ttaka. Amavi ku ttaka nti nga zze gy'oli kwetonda. Ajja kukikola bwe banga ekyo kisobola okumuwa emirembe. So embeera yonna yonna ebaddewo awo ogiseemu otya okujjanjaba maama? Kuno okuweerera baana. Simanyi abantu banjagadde. Katonda njagala ekivula njagala okuddiza abantu. Ngenda kufaafagana n'abakazi abayita mu mbeera. N'abasajja gye bali bwana abasajja bendabyeko. Ngenda kufaafagana n'abantu. Kye nnabansobodde wallahi tugenda kiggusa. Eri abantu ng'alaba talina gwannayogerako naye. Njogere naani, mugambe ntya, ntandikidde abantu bamba tukugera n'ab'enganda zaabwe.
wenayogera naye obono namugamba ko adakola bwati banange ne waddeyo potikeni eri nabinganda nga bomugambako bonna basaidinga nga bali ku side yemu kati ngoli omukyala gwe tugenda okuleta ku Save a Soul bakweka abaana be bonna abinganda basirika teri amuyamba totya oba gy'oli noonyako enamba z'essimu zezo wansi wozikubako ojja kuba otutuuseeko tujja kuba nga tusobola okuyambako naye nga neebaza abantu ababeerawo ku lwa maama nga wabula twatika ekiseera nga maama agendako miliyoni zezo buli lunaku oxygen buli lunaku si oxygen kuba yabeerako oxygen lyonna ebbanga naye eddagala batugamba tugule nsimanyi era proteins zaali zimuweddemu yalaba ntini lwatugamba twagenda ku gundi nga bakatunda mitwalo 32 then tugenda ku first pharmacy ne batugamba 29 nga tubugula bonna kwenda omukuba obwobo waliwo n'eddagala eddala ng'ogyeko zikoseza eddwaliro nti buli lunaku kyalima ky'emitwalo 5 Heart Institute so naye mukama ssente yazituwa kama mulungi sente yazituwa zezatubulako kyobola nange abaleeta obukyayi mu bantu abantu mukole emikwano abantu mwagalwe abantu mbere n'empisa gye mukolera nze ku mulimu gye nkolera abantu bandaga okwagala tibane mu kuziika Seeka muto yagamba senga eri tenti y'abantu 2 naye yonna ejjudde babukati abalala banaatuulawa mpayo sente baite tenti endala n'egodi tebagitigira abantu 5 ku 6 abantu bali mu 10 bali mu 100 plus bali bangi era omugwe gambi alhamdulillah ku mulimu obadde okikwasaganya otya ndaba kama bange mbeebaza badde nga nva awaka ssaawa 3 ku 4 making sure tubawo nga amaze okunaaba afunye breakfast kuba yalina okulenga ku ssaawa emu naddamu ku ssaawa 4 naddamu ku ssaawa 6 naddamu ku every after basi batugamba 4 hours nawe tugamba 3 hours natumufeedingira kuba badde nga alira mu kaseke kati nga making sure nti nvaawo nga amaze okunaaba nga amaze n'okufuna mirror esooka oba neddako n'eddagala eryo ery'okumakya ng'ekyo nakyeteekamu n'ovaawo ngeri amaze obbifuna nga obadde kitegeeza enkambi wajja kuba mu ddwaliro nga gyova n'ogenda ku mulimu yes ze wange badde navaawo myezi 6 nga sibeera wange nga tobeera wakaawo so ova ku mulimu n'ogenda mu ddwaliro nga nva mu ddwaliro nenzira mu okunaabako okukyusa engoye bikyebadde obikolerawa nga bwe njagala ebiyonjo okufa kazi omuisiraamu nakwana abasawo balina gundumu zaabwe mwe bakola ki mwe banaabiki kati awo nga nteesa nabo nibagamba natemba nangenda nenaba bideli of course kale bigo byabadde biyonjo wakati abatawanyi mulagumula kutalinga owedda moso eno Heart Institute gundi kwaje twadde ICU yes nga wayonjo era nga n'abantu si bangi naye ng'omuntu mulingo olaba nti mugenda abantu bangi ko kale bantu kwa mundu of course ekitwe ky'abantu abangi era kimala ne kyonooneka muko so kati nga fokola tubeera ne jiki tubeera ne dito tubeera ne egundi zonna zituwa obuwuka ekyo kikoledde emyezi 6 ng'ova ku mulimu twavaayo ne tudda ewaka tubeera omwezi gumu n'ekitundu ne tudda ewaka ne tubanga nga buli mwezi ogwasooka ogwokutwamuzayo for review emirundi 3 nga ambulance emukima nemutwala kuba era abaddewo naye nga embeera tusobola mutuuza mu mmotoka era tutulina kujja na ambulance yemutwala notambulako oxygen biki kati nga tuddayo for review kati ogwo gwasembayo tuleka tuddeyo mukama alimu okumuzza twakubira dokita twaga amulabe yali amwadde eddagala tumugamba tugabe eddagala erimugonzezza aba biki nga dokita yakolera ku platinum kati n'atugamba mudi ku platinum musobola omuleeta tumugamba yes netumuvuga direct back ku platinum tutuuka ku platinum amulaba gundi olwaggulo ndooza n'alaba embeera nga ate kinagamba naye manyi n'abeerawo olwo olunaku natugamba tumutwale emulago tumanyi so ku review mubadde nga mumalayo ebbanga ki tugenda just hours bakebera ne balaba ki ekigize kati awo nga twava mu ddwaliro nga tensula wakaawe ng'era ewange sijjayo kati ng'ewaka nzijjayo buli week oba nemala wiiki nga mala wiiki 2 nenzira n'ekima engoye endeeta zino nenzizaayo ziri kuba ate jjukira onobaamu nezidisenti olina obeereza oku mulimu eddwaliro ez'oku mulimu so nga n'okuba nga buli wiiki nzijjako waliwo awo nabeera nemala wiiki 3 nga nemereddwa okudda
Okulwala kwa maama kwa balese batya gwe ne baganda bo nga embeera yavudde ku ggwe? Teyava ku nze. Yavudde ku bufumbo bwo. Tulina okukkiriza Allah yasalawo. Nti Allah agera. Yagera. So abaluganda sola kuvaawo tubalina omwakiri kukuba tene kinangira sinze nakireeta. Nze nabagamba ati genda mukwane. Waze nagamba Fati nti yagala ono ndeeta embeera. Ago waleeta damage y'omusajja. Ngwaleeta omusajja atewummuza. Katonda agaba eyawo omusajja oyo ekitone. Yamuweesa gumu. Musajja n'ekitundu. So muli kimu mubadde mutambulira wamu mujanjabira wamu? Tuli kimu nga teri nabiri. Mubadde mujanjabira mu shifts. Ono n'abeerako ono n'abeerayoko n'abeerayoko n'abeerayoko. Kyenkana nti buli omu ky'omanya nti kino gundi akisobola. Era tubadde kuba ffenna nga bwe tuli kuba tuli mukaaga ababiri babadde bweru nga tuliwo bana wano. Kati ne tusooka tubeerawo bana abasatu tusooka tubeera nga tusulanga ku ddwaliro nga yakafaawo. Kati nga losisa fomula nga ebiro kino ddagala kino kati genda eno katwetaga kino katwetaga kiri kati kino kati kiri. Ayiriba mu tawuni ddagala. Kati ngomanya timama nino nga sagala nakuvaawo. Nga ninamu nekine ngamba bawavaawo bana bati bamwadde kyakulya mutayamu obeddagala banaali muwaleeti oba kati nga muli mpulira mbanjagala mbeerewo. Okay. So mu bufunze tubadde tukwasa modde mukolera wamu nayenga ebyokuba kuba ffenna twatukeesa ffenna nituvaalo odo omulala ne mukubira oyo Aisha abeerewe naye n'akumwadde mukanya embeera ya maama neeyongedde okutabuka naye kola ki janguko komaawo kati Afudde nga ffenna abataano weetuli era nga naye ffenna tubeera waka. Aisha yona akufaanana ennyo. Afaanana nnyo. Waliwo era akufaanana ennyo Tamale yali amanyiyo ggwe. Tomero oli maayi nga Kitalo enda okulaba nga si maayi. Munange nedda olaba wetwabeerawo manyi baatugamba tisooka nendowooza oba kibi. Basawo baatuyita bameka ku Sande naye ku Lwokusatu baatuyita baayita oyisisanga Aisha yaliwo nali neebaseeri musawo n'amugamba ddwa balaba embeera egeko banoonya emisuwa nejibula kulasi nomufumita wantu baze tetwakyogera naye era batulina okukiriza nti Allah yagera tujaga nti abasawo bakola batwetonera bakikola bamala nibagaba banoonya musuwa gwa wano ngendo yonna gibuze kuba yazimba kati mukufumita wantu bagamba bafumita ku kiwoowolo batugamba ekiwoowolo accidentally bafumisa ku kiwoowolo naye kyayiseemu empewo bayiseewo empewo balina empewo gye baagala bajjemu kati batugamba nti bagende bamulongoose basobole okukola ki okugijjamu naye kati ate nga bwe bamala omusala wano eno bafuna omusuwa gwano omuteekako eddagala biki embeera we yatabukira n'ebeera embi nnyo bamuteekako life support ne balabanga embeera etabuse awo kwe kutuyita ne bagamba sisaafe muyite ite abantu abaagala okulaba ku maama ng'akyali mulamu tumanya mukirabika olamu butono naye waliwo tugamba ekyo ntibasomese ku ki omuka egundi waliwo empewo balina kugijja naye balina kusala embeera y'abasawo yeebadde tebatugamba abasawo beebaddala mu malwaliro eyo bazibuzibu kati mwabadde ebbanga eddene emyezi 6 babadde babikola at first basooka ne babikola oluvannyuma ne babate nga ne babikolako nabo simmere namwe nga muli bazibu ne batereera mu layini ate waliwo omukyalo omala ekitanda ekyali tutiriko yakwata oba platform yaabwe ki n'awandiikako abalago tebatuwakeya jukira buli lunaku sasula emitwalo ago 5 ku kitanda tuli ku kyabwereere ekitanda kya 5 kyokka kitanda nga tekuyadde empaka ya panado kati omukazi n'awandiika n'agamba dokita jukira uniform baba n'amanya dokita gundi tatubuuza ontabuuza ondo eka yabuuza tebatukeberako bakwegayirira omukazi aliko platform yaabwe y'abasawo bakama we ne babiraba bakeera okuva olwo baabibiita buli mulwadde ali mu ddwaliro naye tugenza okuddira eno ku 1C nga bafaayo sina musawo gwe nsobola kugamba nti nno kino babaddewo ate nawula tugamba nera nga bagamba bannange bambi nga mufu nga balaba eddagala batusaba tulireeta tulebaga nga mufaayo
je mikwano yale jimira nawe sinzeka ne baganda mwenna mwakola emikwano embeera ya nkuzizayo kwali mabega omwana wa Fati okufa wawulira abantu boogera biki eyo basanyuka bakola ne pata abamu basanyuka ne bakola ne pata temuli mbagamba nti maayi mulogo banyiza okuba bali mu bbonga bannannyini nengamba ate ngamba neesiimye eno kyali ku maama wo tannawo naate ogenda ologolye ate singa mba wakutta singa utakyalina mwana lwaki mbasa zola gwenda fumirwa obuvumu oli gwe yasooka okuwasa embaga yali badde azaala waba n'abalala kozi omukulu yawasaako dda ne ku mbaga n'okwanjula na biki kati abo bonna nga tebafiisanga lwaki ono yaafa ano omwinako attachment mwanawo nti bagamba nti ebigambo bigoberera oba nti olulimi n'amaziga g'abantu amaziga gali bantu sobola kabi okuva ku jjajjaawo basenga abo bakojja abo basenga abo baganda bo baninga ne baganda benyenye mulimu bekyaluma family zonna ezesaidi ye abantu ne bakaba ne batuka n'osituka kubanze nasituka ekintu ne bagenda ku malala we twaziise buli muntu n'abeera ku buddalo n'akaaba tugamba ate ekigudde mu bamafumbo ne badda ku malala kyaleese abo bonna amaziga g'abantu ng'ogenda gawona oti omwana yeetankulira ekintu kyatalisobola kuba kati ekintu ekituuse n'okuba ndo kyasobola kwetaba ku mikolo gya family tokyasobola kujja kuziika bamanyi alina abudu yamala kata beyegasse eri sayidi ne sayidi bonna bali bati anyway ebikasa ebikola bakyabiina ebizaala tunaddamu ne tulaba balaba nga bali siriasi nze njagala mukaba baweeyo omwana abeerewo akula asange ku bakwini omwana oyo yandibaddewoko kuba omwana oyo wataabeewo ngo tebajja kufuna kulumwa kulungi baba bagamba omwana ono kaina muzaala mu bawasenga Afude obwamulako n'agamba ko namuzaala mu bba wa mukazi wa namuzaala mu oyo paine ogimanyi buli muntu abaako kajja okwogera nga yisanga aga omwana nno bamuzaala nno mu muwala wa kikubeerako paka lwolifa Matovu ngana omwana namuzaala Allah yogaye bugambi ono omwana kamujjewo muwonye bwabanga Allah yamututte bwabanga Allah yamututte naye bwabanga Allah se yajjewo omwana oyo mwasi omwana mutuete death certificate ddwaliro libaba wadde tuwulira nti n'omwana yafiiridde wa mulerwa amanya abantu baganya ebintu by'okweraguza ebyo omwana yafiiridde na wa mulerwa mulerwa bakyaliyo bana bakyala abaazalisa ku byalo bamujja mu ddwaliro ne bamutwala ewa mulerwa ndozanga balowooza babaloga ayali mulerwa avumula eddogo mulerwa tazalisa buzalisa bakazi ndoza bana bezzungu nga terijja kukola anyway embeera bwetyo bwetambula mu bulamu bwa Maayi simanyi Maayi kati kwatandikira simanyi kyoliko ogumye n'okunyirira onyirira zenali simanyi amange lwe yafa nefa gye yafaamu naye byonna bye nasaba kimwe bannange okusaba kulungi byonna bye nasaba maama yazikira naye batandise okugira ebyo ebintu n'enfuluma nenga naganda sira maama wange nga assa omukka ogw'enkomerero kyonna kusaawa y'okussa omukka ogw'enkomerero mwaliwo yes abasawo nga bazze bapampinga omutima zika bwati sana nangamba nenzira nengamba nekanzireyo nengamba oba bakola ekintu mama wange yafa peacefully abasawo batandika opampinga omutima batugamba ku lwokusatu nti mujje mumulabeko mubulite muli muntu gw'omwagala alabe ku mukadde nalinako enjala ku gundi nemugamba simanyi bujjo tugenda amasalo ne bazitujjako nagamba mama wange oba agenda kansale mama wange nennuma enjala nenziruma mukama nanyamba nezibivaako bitutex ne bivaako nga nfukamidde katanda saa ziri mukaga gwa kiro paka saa 10 nga ndi mu kusalira maama nenkubira seka ku Bilali ebwayise nenkubira imamu wa Rahmahirazi Katoke nenkubira nakulaba seka bana nebateka mama simu kutu nemugamba mama batugambye bati naye musabe mama nga agende nga awulira kigambo laira ila nensoma sister ngenda dda wali ku kitanda ne bakubira mala sister ffe naye najja ne tulwala katanda tugamba kati kino kyokka kisobola okumuwa twasaba okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 10 nga tufukamidde nenzijako enjala nenzuuka mu nensoka nenfuna wuzu nenzija nensala nenzira mukutu kwa maama nemugamba maama eyo nebadde nga nzija tubimugamba maama oba buli yangu nagoyagala okusonyiwa oba olina kyoyagala okwenenya wenenye kuba lwosika batuuka ngaolabagana ngoganga omagugugula gankooye mugamba twogera kigambo nkooye kyakyogeranga mu mwezi gwa 3
ne mugamba sibera ngo saba alhamdulillah saba bera ngo saba busabi olulimi lwe berenga lusako bigambo bya Allah byokka ede toyogera newe yogera muri Katonda yaba akuwulira so kasotegeera kyogere buli bera ngo saba okay era nga bikasa nzita mu kutuba nti ne musabira twasaba ne bucha enkeera ndabala bakata pressure neni yange nerinya abangu wa mudwali ninakweza bili nenzile ewaka nenyimira wete wa mama wali wagale nengamba ono musawo kye yatugambye olunaku lugenda ku kyanzire wa mama wange nga taliiwo kwa olwadde nga agenda kabalaza kawo kashedi nga nawe atuula nenyimira wenti era olwo abantu abali ne bantunuulira ne bagamba obona naye nga byendowooza bingi kukyendese mu ddwaliro bali bagala kumpa kitanda ne bagamba sira temumpa kitanda nga mama wange ali ku kitanda wali olwadde pressure yalinnya ne bapima bagamba sigala wano nga bagala bakuumekumeko bagala kireka ngende waka ngenda kuwona n'emmere kwe n'ekubiri olw'okuyisa lumalaako n'enkomawo bambi mama side ene yasanyalala eyasigala ekola yali esobola okubaako byekola bwetu yali esobola oba kuwandiika oba kola ki mama wange yali musomesa naye ekintu ekyo twakire ne ngamba kuba yali akozesa right ajjukira lwaki yasanyala ne mugamba naye maama osobola tugezeseeko were ng'osobola okuwandiisa right kuba mama wange yali alaba bulungi era awandiika bulungi ng'akyawandiika bulungi okay mai byonna byonna nga biriwo ebityo kakati omuntu abuuza otandikira ku ki obulamu bwogenda kutandika otya okuddamu okweyungayunga mpola mpola ekiyungiro kya mama kikyakulimu edduwa yadde edduwa eriyo nga 28 ogw'omusanvu ana bwe gawera naye olumbe tugenda lwabya nga kiswagala okwogera olumbe lwa maamawo nga 14 oba oluka ekyewabe kyasangiddwa nga kirimu ennyimbe zebagenda okwabya baagala balugate bitambulire wamu so tugenda lwabya nga 14 mugenda kwabya olumbe ate edduwa ye erijja luvannyuma maaso wabalabe nga kiyene ekizera kisooka lwamu lutambuza lwokka n'expenses bakamala okuva mu lumbe ezibaddewo ate bakola oluli special ate waliyo n'edduwa okay kati ate gwe nga gwe obulamu bwo ng'omuntu Allah wabuyinza yamanyi ebibyo ampadde obuvumu kyekisooka ate nina okukkiriza nekinayagala kinasaba erudda byonna mukama abinkoledde nekirala nti mama wange asobodde omujjanjabako ekiruma nnyo okugamba bugambi nti muzadde we afudde oba kino so tumujjanjabye oba twalaba nga lusaba tuka nga ali mu bulumi obw'ekitalo ogwo omwezi ogwo ogusembyeyo nga twala tukubeera mu bulumi neŋŋamba aikalala obanga dda mama wange nasaagala alumwe neŋŋamba obanga mama wange wakuwangaala wakumubeezaawo obulumi buno bumuweyo omwezi ogwo gumu omuwummuze awone wabanga omanye tagenda kuwona kugenda muweeza mu buno bulumi Allah wategeka okufa fenna tugenda kufa omuwummuze mirembe era okubeera mu pain eyo bamutuddeko ekyo kigundu ekyo life support kiri kitasa n'omuzimbye fesi kizimbye ekifuba efesi netandika okugamba naye kati omuntu ogumuntu ajjukira basabadde bamaze otwala atinga naye kati omuntu akulira ati nejjukira no yali minister yali Kisuule yali anyoya abaana abafiira mu swimming pool Kibuule nze nakabira abaana abo okugamba nando wembayita nengane kati abazadde abo baguma batya nengaba abantu abo baguma batya mayi kati olutandika okuteekateeka okuguma yadde kyannema nga akutuse okukosa kyekisoboka nembeeraawo netandika okujjukira abanengamba Juliana yafiirwa naye n'omwana niko okulowooza ku baali bafiiriddwako omuntu amuli so close ate nga olabamu kyagwa bugwi nengane kati nze kale ngumye mama nga alwadde mujjanjabe n'obundi butaddemu nabasawo batugambye nti kirabika embeera eyinza obutakola ki
obutaddangulu ntandika okubanga nfuba okwesetinga tekyali kyangu bakwano bange eri afiirwa maama we yaguma atya netandika okwepracticinga naye nga baaba nze nakwata omusawo bwenti nemugimba nogagweddayo okebere bulungi ddayo nga saagala mama wange mulaba nga bamutekamu ekyo ekintu kino ekya plastic abasawo nabo basajja batubalabye kubanga plastic ekyo ekya silver kye babatekamu ne batwala mu mochari ebyo nga nagaana yanze nadduka mu woodi nenga saagala mama wange bamufulumya mu mochari ebyo n'ebitungambidde ojinga jjukira te bampita okuddayo olusooka ne tuvaawo bampita okuddayo bamye bode nina okusayininga zinasaninga nga next of kin nina okudda nengambye kati ngenda kuddayo ne mama wange bamufulumya mu mochari Nare motoka ya funeral service nga yimiridde. Nomanya nti kaweekuse bamukimye. Nenga bagenda moteka muneno kwatasokola tukunda kwesa Muslim. Service y'abasiraamu. Y'abasiraamu. Nenga sitangeze munzije wa. Ngasaga mulabanga bamujje bisagala sigazeyo memory. Kati wange wakusabira dduwa zo. Awumule. Nze manyi gyali musanyufu. Manyi gyali mirembe asabye mama nga afunye edduwa zonna nga bamasaka bajja nga bamusabira ate n'aziikibwa mu kifo kye yayagala awali omuzikiti awali bbaawe awali maayi otandikira wa ku bantu bano be wasalawo kati okuyambako ng'oyogerako nabo bakusanga wa ntuntu bwe bityo abantu abo balina kunkubira ssimu mukwekisima ekitongole offices zikyali mukolebwako watwaliyo abantu tujja kuggulawo lumu naye nga essimu okuba essimu oba ontuuseeko musobola okugira nga mukuba ku simu ekitongole 0704 19 122 190 122 0704 190 122 eyo bw'oba ogikubyeko oba ojja kusobola okuyambibwa ane 0701-8273-63 naye wona oba ogiyiseeko ojja kuba osobola okuba ng'oyambibwa abantu bangi muli eyo muyita mu kusomoozebwa okw'amaanyi okusinga n'okw'amaanyi nga musirikidde ebintu bingi naye twakizudde nti bw'oyogerako n'ojja ekintu ekyo ku mutima otowolokoka n'embeera ekwanguyira ofunira abantu abeemirira naawe n'ebintu ebimu ne biyita obuyisi ng'olinga atabirabye naye nga bimaze ne bibaawo byebimu ku bigumiza maayi ono singa tebibadde bantu mmwe beyagumirako teyandibaddewo so kale maayi tukwogeza nnyo saagala kusussa wano emboozi ebadde empanvu nnyo wali onsuubiza bino ebintu otaddamu byogerako naye ndowooza events ze zijja zibireeta ebibaawo nga tukomawo nebaza abantu mwenna abanjagadde obulungi bwebityo nebaza buli muntu eyajja okweyekera ku maama wange bannange mwebale nnyo waliwo yaŋŋamba nze maayi ne musiraamu nawulira nga namugonga abantu balamaga nga sija naye namaze tutambudde okuva ekyali wajala paka eno mu kapeera abantu babadde bangi kati nange namaze baligamba saalamagako so mwebale okujja mu bungi bwe mutyo okweyekera maama wange nenebaza abantu ttiimu Queen Mother bannange gye mikwano gyonna gifuna mbeera eno eyaliwo munjagadde nebaza byonna bye mwankolera obuyambi bwe mwampa nasiimira ddala nebaza aba UBC bannange mwebale nnyo mwebalire ddala obuyambi bwe mwampeereza mikwano gyange kinoomu nebaza abantu bange bembeerako nabo ewaka bannange omuntu okukuumira waka si kintu kyangu mwezi mukaaga toli wakaawo siri waka ne n'abawala bange ababeerawo bannange abaana abo banjagadde baana banjagadde ewaka nenguma neŋŋamba ati lisi naye bakola ki abambeererayo nawe weebale nnyo mukwano nange mbaddewo weebale nnyo ttiimu Seva so tugenda kutaasa emyoyo gy'abantu tetwagala bantu baffe twagala bantu bagwa eddalu mukatonda mu ggulu ngenda yimirira n'abagambye ba lawyers tubayina abajja yimirira mu nsonga ezo abaana beetaaze ntulawo tomutono etaaga obuyambi bwebuti abantu mmwe ffe n'abanajja tugenda kuba nga tuyamba abantu abo abantu batambulire mu bulamu obweyagaza kale amiina tweyanziza tuyanzige webale nnyo maayi okutukyazaako wano wabadde amaze emyezi kumpi 6 nga taliyo ali mu kujjanjaba maama twagala naffe okusaasira tujja kusigala nga tuli wamu naawe mu mbeera yonna paka wona ogumaguma ate n'ogumya n'abalala kuba kati abasinga gwe bagumirako kati bw'obeera onafuye n'abalala obeera banafuya so sigala ng'oli w'amaanyi
Abaana bote tubatunyumiza bali bate bali kusomero. Bali kusomero baavayo ne bajja ne baziika jjajja. Ko bambi bamuyimbiranga obuyimba bamusomberanga edduwa. Naye baavayo ne bajja ne baziika n'ate ababiri ne balwala nnyo. Yabakuba ekyebikiro. Kati omu yazzeeyo wiiki eri. Okay. Kale maama yonna gye wagenze Allah akusaasire akuwummuze emirembe byonna ebyakusobako akusaasire akusonyiwe akuwejjana ennungi gy'oli gye tujja ffenna otuteekereteeke. Olunaku nga 18 lwe yafaala akwata ekibiina birthday yange 18th. Wazaalibwa 18 ate lwe yafiira. Kati date eyo. Taata wange yafanga 2 ku makya nenzaalibwa nga 2 olw'eggulu. Mama wawe naye Musiraamu. Nga zikola era ngenda kola eddoweezi okutuuka ala wali ngamba ati nanga nnyimiriza. Kale tweyanzanye tuyanzege mubeere bulungi mweraba. No tweyanziza anti amaka ly'eggwanga.